musanira mubigwe akusanira aliwa ozungu olinga kitengejja ku mazzi bakozeeko buli kintu ekinyiriza abalala gwe weeyongera kubijja oli kubba wa muno omanyira nyo stupid dagayo owuwo omusajja awase omukazi tebamumanyiira namutunulidde omukazi oyo nempyanga n'ennaku ennuma ng'alinga ati ndiboota ofunda n'endiboota liri zzike lyennyini ery'olubuto mami manye ezzike lyeggwako A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkosa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaliro ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye, ojja ku kyoto kino n'osula akabani nenkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya, nompereza amanya. Nenga sula mu kyoto kino, nenkusembera edduwa, nenkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Amabanja ge bakubanjiza gonna. Gwe yalema okufuna okuweebwa ajimiti nkompereze biwandiiko byonna bye bompereza ngo lye Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo bye bikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna sange ba ku namba 0752871515 kale tukomyewo buterevu ku Vika exclusive nkyali ne Nalongo Kitone nampijja muko omusajja owa new generation gwe abo kigambo generation tukitereeze mu kubalo gwe bakubye oluyi promoter wa generation ne bajjamu erinyo lya generation nenga n'amaziga akabye ga generation nenga abakikoze bakoze bubi abuli kimba amuwadde kya generation kyamugwanidde anti generation ku generation Nalongo mbulizaako ku bantu abo then tugende mu love issues leero nsonga za Catherine Kusaasira ziri awo zitudde Bindeeba ne rape Bindeeba babba mubbe okufuna rape oba rape naye nyini yasangibwa mu kwabuzi ye Catherine Kusaasira history we walava ayimiridde atya awo nawe tugenda otambulira buuza ku bantu malamusizaako mwena abataba ku Vika exclusive yenze Nalongo Kitone nampijja muko omusajja international sangibwa wano Makindye buli lwa Sunday mbeera wano Makindye ku Forest Park nga twogeramu n'abakyala n'abaami ku nsonga ez'enjawulo mu open discussion okutandika ne ssaawa 8 mpaka 12 ali ne tuddayo mu maka g'abaami baffe kale ali eyo ng'olina obuzibu bw'enjawulo bw'oyitamu nga wandyagadde okujja okubunnyumiza ku Sunday embeera waawo otandika ne ssaawa 8 ayagala okulikodinga nga byeyagala birikodingibwe jangu ate era oliwadde mbokkebera ku Nalongo Kitone Yuggi n'olaba emboozi eziriyo n'obaako ky'oyigamu no subscribinga no likinga nawe n'obaako ky'owabula oba ky'oteesa mu mbeera eyo ya kale kaakati Nalongo ensonga zino nze naziraba zirimu kusaasira zirimu rape n'ebindeeba neŋŋamba Joel tusooke tuzikole ki tusooke tuzireke n'oliwo amawulire agajja ng'olira toyagala gakola abantu ne bagakola nogaa naye kati nze bano mbayita ntya bannyinaze batuziika ku kijja kimu lwaki sikolera abantu n'okolera abantu kati kiseera kituuse mumbuuziza luzungu lugane for the first time okukolera wano emboozi ya Kusaasira ne rape nali nagaano byogerako naye batususseeko abo nga batugamba Viki tukonfamingire emboozi konze kakati ensonga z'omukwano ninayazi ayina ebigere n'enjala zaazo y'ekitone abantu bano bafaaki Kusaasira omumanyi rape omumanyi ffe batulaba betumanyi yes Bindeeba gwotamanyi omusajja omuwanvu bw'ati omulanga atya siya hatunuza singa omusajja atavaamu Amerika mbukati oyagala kuŋŋamba gwotamanyi naye oyo omusajja oyo mwagala Binde otandise okwegwanyiza omusajja w'abandi musajja mulamu omusajja omulamu akola ekyo kansa yajja ow'abaami tewamumanya kyali munaye kansa yajja era nga omusajja ekitono nnyo buli nnaku yandyegasse emirundi ena ye kansa gwe twafuna singa aba takikoze bamuyita bulebiki ebyo linnya lya luzungu naye nga kansa w'abasajja bo bajjadde wandiika mu comment section nebaza Bindeeba yalwanyisa nnyo kansa oyo nga tannawasa rape n'ayenda ku balina okwendebwako
neyetegereza omukazi gwe bawasira n'amukola ki n'amufuna era n'amuwasa abadde oŋŋamba ki obuzibu buvaawo obw'abaana ababiri era buli ludda waggwe kusinziira ku bubirabye ebintu bino ebbanga lye bibeeredde mu mawulire ebizibu byendabye owenda obuzibu buva abakazi abamu manyi omukazi bw'ayenda ennyo afuuka ekintuntu kati abakazi bangi abenze ennyo nga tebakyaswayira baana baabwe taswayira muntu gw'ayita bbaawe ne bw'aba alimba nga kyasanga kyakola ki kyakola kubanga kyannaku nnyo mu Buganda okugamba nti muko omusajja yayenda ku gundi muko omuntu okitegeera kyabuwemu nnyo okugamba nti muko omusajja ali mu maka g'omusajja bakayanira omusajja ne muko omusajja gwe yafumbiruza okitegeera bakyengezako okutegeeza muko omusajja Naalongo ali mu kukaayanira omusajja w'omuntu omulala ontegedde olwedde bali bafumbo nammwe muli bafumbo naye ate ebibalwanya by'abasajja waliwo ekintu ky'otunulamu n'onunya ne bw'oyinza okikubaganyako ebirowoozo nekikubula naye kikyengezako okugamba nti abakazi abo bwe batyo bamalaaya bakasagazi wumani baaliwo ku mirembe gy'abajjajjaffe era tebaawasibwa muntu yenna wabula kuguli omulembe tewaliwo basajja banafu mu kukola kubeera na bisasala mu mayumba gaabwe nga talina bwagamba nti tekikyali kikazi kyange ekyo kimalaaya oba otegedde kyengezako tegeeza nninawo ekibuuzo kati ku guno omulembe gw'abasajja abanafu nga bali sevinga sente za mami yaleese emmotoka n'ovuga mami yaleese bannaye edduuka mami yaŋŋambye ŋŋende ennyambale nojja n'osolooza mami yaleese empale bannaye ennungi ku mulembe gw'abamami okuleeta ebintu mu maka g'abasajja ne babirisiivinga kitunafuyiza bajja kubeebakirako nnyo ku mayumba gammwe era mukazi waayimiire mu nnyumba yo ng'akaanira bba wa Naalongo ng'asinziira mu nju eyange yamuwasa ate ng'akaanira bba wa Naalongo tonna tewakirabye kubanga oli ku mami aleeta wanaani yabadde mami kubanga tikusaasira tumuyita mami Kathe nze saagala kwogera ku mannya g'abantu wabula gwe driving ebigambo byange engatto gwetuka goba ogikola ki gwe njambaza kati lwayipite tusobola muyita mami buli musajja yenna ali ku mulembe gwa mami aleeta mukazi we akyayimirira nnyo mu nnyumba yo n'akayanira omusajja wange mu maka gange ng'era lutalo anti kubanga gwe tolina magezi ng'omusajja agayimirira ku busajja bwange ate oleeta ki buli kintu mami yaleeta gomanye gyabijja n'amanyirawo akabonero akakulaga nti bamala mwebakako ge mawulire okeera ku makya ng'omukazi ayomba ne mukazi munne nga bayombera bba wa munne mami yavaayo ewa Seeru gwe bulijjo oza mami aleeta abaneeze mukazi wange ayiiya otegedde enjiya gy'ayiiya njiya ya kiwato webale nnyo gwe lya nnyo ebintu by'omukazi nga tomanyi gye biva kali kujjuutukira ojja kukitegeera zino ensonga zansobedde rape bindeeba bafumbo ekyo tukimanyi bulungi Catherine Kusaasira ne mwami Seruga bafumbo waliwo atakimanyi ku mmwe era wakirabye nti bafumbo era wakitegedde bulungi obufumbo bwe bubeerawo kati bwebabanga like arguments z'abasajja kindeetera okulowooza ku kapo zino ebbiri kuliko etakyaliwo esobola okubaawo ng'eri ku mami aleeta kati ate kitegeeza sayidi zeene wa mami Kathe waliyo mami aleeta ne sayidi zeene wa rape nayo ne wabaayo mami aleeta okiganye oli owuliddeko bindeeba ng'ayogera ku bakazi beyebaseeko nga si rape oli omuwiddeko yadde mu interview ki ng'asimatuse omukazi yenna tali oyo rape okuleka ate abakazi abaavaayo ekikulaga nti musajja mulamu nnyo wabula yasanga ku bikazi ebirina omunnyu mu nsujju ebikalabula byo bye bimwesibako ebirwana okulaga ensi nti yatwebakako ekiraga nti wakaawa nova ne mukawa n'otungununa ye bindeeba talina lwayogera ku bantu abo nti yabakozesaako ne mu gye nvuddewo tayagala boogerako kubanga tebalina kye baamugattako naye ate bo balwana nnyo okutulaga nti nno omusajja gwatimba ku intaneti yatwagalako yalina obbaagalako kubanga mutambula mwebambye muti mutambula muyo yabbeebakako kati ye yandibakoledde ki nga mwaliwo nga mwagala bbeebakako
era yabeebakako bwe yatuuka okuwasa n'awasa omukazi gwe bawasa awasika webale kitegeera naye ate ne bwafunye omukazi awasika bongedde okutulaga nti ate omufumbo omulala asobola okumukozesa kyayagala anti buli wawasa ekintu nga kirerya teriryo kitukola byamagezi ne bwemusuubira ku myaka 5 nti anaaba abuulirira baana era abayogera ku bwamalaaya abakazi bangi bakaddiridde mu bwamalaaya mune ne bagaana okubuvaamu otusobedde ontegedde bulungi kubanga Bindeeba oyo omulaba yawasa rape tekitegeeza nti Bindeeba yava mu kigo era yalina okubaako ne bagezezaako ne bamukola ki ne bamulemwa naye gwe omukazi alina valiyu ng'olina ne mumaka mw'otudde oyinza otya okweyagaliza okuba mu Bindeeba be yakozesaako ne mumulema kikwongerako valiyu kati awo nno ŋŋenda nkufuna otandise nno okujjirira tukolera abantu otegeeza tegeeza oli mu maka ga bbaawo lwaki wandyagadde bakubalire mu booli be kubanga teri musajja aleka kintu kya mugaso era nange bwe nkutanga tompondera okitegeera teri musajja aleka mukazi wa mugaso oba kisasalala kati lwaki wandyagadde bakubalire mu bisasalala bye yaleka okulekanga oyina motives endala otegeera eziri hidden kati olwokuba nti gwe wafuna omuntu gw'ojooga gw'omanyira bwe bakwendako bwodda oyagala olagena ono omuwala gye yafumbirwa nti gwe bawo twamukozesa yatukozesa dde oba twamukozesa omukakkanye yafuuka bikadde ompuliriza kyengezakotegeeza ogamba nti bikadde mufumbo olwanda kukakkanya muwala ono kumuteeka ku levo ya bbaawo gokakkanyiza buli mwaka nga bw'oyendako ono bw'ojja bw'oyendako oli bw'ojja kubanga ye yayimirira mu katiba ka mami akola ki mami aleeta kati oyagala noono omuwala omukakkanya okumutuusako ono gwe wakakkanyedde yakuwasa oba ntegeerekese tandika okufuna kati ojjirira okukolera abantu okutegeeza nti rape njagala otimba omusajja oyo mu ttooyi ku kiyigo mu ddiiro wabweru ku miti ku simu yo ku Facebook ku TikTok ku WhatsApp ne ku status buli wamu muteekewo kubanga abo bonna baakaawa gwe wawooma wangi yes era singa nabo baawoomamu yadde akaneggusa akatini bwe singa be bamulina era weebale nnyo muwala gwe kuteekateeka nsujju mpoomu bulungi nnyo mpoomu olaba etuuza omusajja gwe bagezaako okutulaga nti mu bwamalaaya bamulwanira tanalabwako balwanya nnyo okusiga ekifaananyi nti Bindeeba bwamalaaya bumuliko buzibu asinga abudumulaasa yasiba faamu okitegeera katulaba malaaya bwatyo mwenna abenzeko nga bwe mutulaga yasobola okuwasa omukazi atya gwe yasobodde n'okuvaayo n'ayombera n'atuuka n'okukubira omwana gw'ozaala imagine nga badisikasinga ku bwenzi bwa nnyina okuntabula awo nabadde njagalira ddala Naalongo ati nno oyo omukazi omuwala wanjawulo tomusaagisa awo nabadde nnoonyeza Naalongo kiki ekinegula Bindeeba okukubira Junior omwana wakusaasira amubuulire ku nsonga z'obwenzi bwa nnyina n'obwenzi bwa mukyala woono bwe bakola ki bwe bakaayanira anti kati nze ngenda kubaako kyenkutegeeza Viki tukolaganye nebbanga ddene eriwera bwe nali batikkira muwala wange gwe nagenda naawe olina ennamba ya Mumbejja lwaki togirina nga tukolagana nnyo nga ojja n'ewange ku ttaala nonzukusa ne ku makya ku ttaalo nangidde nga Zanero otegeeza okutegeeza nti olabatuka n'okujja ewange nga kiro ne tuggulawo nga bagamba amugulawo Viki yakoze eki yazze ekitegeeza tuli ba mukwano nnyo gwe bateekengera wange ne bw'obozze kiro kyekituufu naye enkolagana yange naawe tesala kuva ku nze kuyingira ate mu bantu balala bange mbanga susse si ba YouTube togenda bajjako interview yenna temwina na kibagatta okujjako okufukamira ne babuuza ku Uncle Viki ne bagenda ku mirimu gye balina okukola nadda nti awe mukazikiza nzaze ekiro mbalage content kati njagala ombuulire ddi lw'oyinza okuba ng'onnoonya n'okubira muwala wange oba ddi lwenyinza okunyiiza nga gw'olina okubira okugera naye ye mwana nga otalina namba ye ekyo kiba kikyamu kikulaga ki nti abazadde bapositioninga abaana baabwe mu mikwano gyabwe ng'omwana alina n'oli gw'onyumya naye n'abeera ng'ayanguyira okunyumya n'omuki n'omwana wo oba omuntu oyo gw'oba omulaze kubanga ekikolwa ekyo nno kinene omuntu eyakwebakako ne mba mwayawukana okutuuka okukubira omwana wo ng'adisikasinga about obwamalaaya bwa nnyina kinene ku mwana omuto ne waba mukulu ng'ali above 18
kisigala kinene kuba oli yaani ye maama we naye kijja kitya bwe nawulira audio we teyalimu muntu ng'agamba nti ani ono kyaga hey whatsapp kitegeeza bakolagana banyumya naye nkolagana tumanyi yatandika etya eyayenda ku maama okuba ng'akwatagana n'omwana atali kitaawe kati situmanyi nkolagana yaabwe ani yagisetingawo maama oba taata yeyekwanya omwana nga yasetinganga omwana oba nga alina byayagala ayambe omwana we engeri kubanga ffenna abazadde tukolera future z'abaana omwana ayinza okuba ali bulaaya nga maama ayagala nnyo omwana we era ayagala nnyo omwana we okubeera ebulaaya nga gwe olina kimuyambako kitegeeza kyangu nnyo okufuula mukwano gw'omwana ngikubanya kyenjagala omukole ki omuyambe kati kyangu nnyo era omuntu okugamba omwana we byolabanga n'ebitasaana lwa nsonga banyumya wotamanyi nakomekerezo wabakoma ku kimu kunyumya kwabwe obusobozi weebuli okubanga junior n'ebinde balina enkolagana eyaabwe esukka ku maama gy'amanyi kubanga n'omuzadde aleeta discussion ya mukulu munne mu maaso g'abaana abajjeewo amakulu g'ekisenge negomanyi kitegeeza omuntu okubira omwana we ng'amugamba wamalayabu namugamba ndi ready n'okuexposinga nnyoko singa aba tatwegendereza okitegeera ate ng'omwana yafuba okuwooyawooya kati ono taata muto webyansobolera nagamba kati junior ali kuwooyawooya taata muto abantu batuuka nno n'okgereesa nti omwana ono yalibanga mwana wa gundi nze simanyi era sijja boogerako neŋŋamba nti naye ate kati ebyabaana nzi twagala disikasinga ensonga z'abaana n'abawabula nze kyensobola okugamba disikasinga ensonga eno ku ggwanga lyonna abakazi abakola ebikolwa bye bityo byonoona abaana obulamu bwabwe omuntu ayinza n'omugamba ekigambo ekitali kya myaka gye n'olwokuba tewaba distancing abantu b'oyendako n'abaana bo omuntu ajja kugamba omwana we ekigambo ekigenda omuluma obulamu bwe bwonna lwa nsonga ye amulabanga omukulu ne kuggwa asigala muki muto so abakyala ebintu byonna ebyekiyaye mubikole ne muprotectinga abaana bammwe kyayinza okuba omuntu ekituufu nga alina kyagenda okuyamba naye era asobola okukolagana naawe maama we n'atasukka nnyo kunyumya nnyo namuki namwana wo kuba asigala wuwo okitegeera kubanga vidiyo atalina nsonyi yazita naye osooka ne weebuuza nti mu byamaanyi byewandyagadde bikwogerweko mu kufaako ekyo kyewandyagadde kikwogerweko nti nedda nze Vicky wano bankubako amawulire waliwo omukyala agamba nti yatutte bbaawa nga atalina mu Uganda simanyi oba yamutwalira ku ssimu si mu video call gyeziri alabika ndowooza yamutwalira ku ssimu bw'aba kadaama naye eyapanga amawulire ago yagapanga bubi yandigambye nti omusajja wuuno bulijjo ayenda ku Nnaalongo era n'abaana balina si Basaalongo ago gandinkosezza nnyo naye yagamba omusajja okitegeera kubanga nze bange bw'ayenda ku mukazi kya bulijjo abasajja be yatubikola alina okuba endako abasoboka n'abatasoboka naddala abamwanguyidde kuba nange nkimukubiriza nti yenda ti abantu bonna abakumalanko emirembe bakozese naye tebakwerabizanga obuvunaanyizibwa bw'abaana bo bw'okisibirira Ssaalongo nfuna omukyala omulungi ngenda kufunirayo omukyala we wange ofunemuko ku discussion kitegeera lwaki naye mukuutiza ennyaka gamba nakitegeera nti omusajja atayenda taliyo naye batuwa bukiki kitiibwa eizo osanga yakoowa buki bukooyi olwokuba nti yayenda tana kyeyakola ki kyeyafunamu naye tosobola kujja musajja ku bwenzi ate bano abasawo nze nsinkanya abalogo bangi abajja mu discussion zange nalongo njagala bw'obufuna abakyala abalina ekizibu ekiri nkiwonya naye abajja abasajja eddagala ly'obwenzi teririiyo wabula erisiba omusajja obutaddamu kuzza ku baana bo gyeriri nga tasobola kuddamu ku mukazi kuzaala mu bbaawo gyeriri eryo eddagala nga bbaawo tasobola kutongoza mukazi nalyo gyeriri amwagalireeyo babeereeyo naye nga tasobola kuwasanagana namuteeka muguli omuzigo okitegedde naye erimujja ku bwenzi complete teririyo atuuka ye kennyini n'akoowa bwenzi neewummuza ng'omuntu okitegedde nnyo kati wano bindeeba gwe balwanira bati ye nga tavaayo kutulaga bubi bwa bano be yayendako abavaayo kumwesibako because mu kwogera kwa Bindeba olaba nga ali respective omusajja yenna yewe kitiibwa tasobola kwogera ku kintu kitakola makulu gyali taliyo ayogera ku kintu kitakola makulu mu bulamu bwe era olabanga omusajja alina ekintu kyalumira amannyo kyalwanira kiba kyamakulu nnyo gyali kati ebyo byolaba tayogerako byali birerya gyali
Chovola yagambye nti ndi willing protecting a family yange. Era ali willing. Rape wa makulu. Okuswaza ekikazi ekimwesibako ne bwekinaaba kutabwerere bwakyali abutte kubanga kimufuukidde kiki? Ekizibu. Teri musajja nga wawooma gyali ne bwe mba mwayawukana asobola kukola kintu kikuluma. Ne mba mwayawukana n'awasa omukazi omulala era kali mu mutima kakola ki? Kasigalamu. Kajja n'agamba ha mukazi oyo mumpi yawooma muve ku bintu. Kikazi naali kikoze kino naye kale. Okitegeera ne bwolaba omuntu akufunako obusungu n'akuyitayita ebinyanya byonna byasanze kitegeeza wakaawa n'ova mu kukaawa n'omutama n'otuŋŋununa n'omufuukira ekizibu mu bulamu. Tewalinamu kasita kiyadde. Kati kyava tafaayo ku kigambo kye kyakuyise, kyava tafaayo ku kye kyagamba. Kati kweyo sayizi. Kubanga aba talina kyajjukira ku ggwe kirungi. Abajjukira bibi biki? Kale n'oluusi abasajja twetaasa. Tekisoboka kubanga omusajja ali yeetaasaako omukazi we waataali. Ntwala omukisa bategeeza nti ebintu byonna mu bikole. Kuba abakazi be twetaasizaamu. Naye mulekerawo okwesoma ng'ogamba kale gundi oyo namwagalako ffenna no twalenda ku bantu ab'amaanyi. Nze mbakisi bange bananyiramu omu ow'amaanyi ennyo. Gw'ogamba nti yali wakabejja nnyo. Naye siyinza na kumwogerako lwa nsonga saali wa makulu gyali teyampasa. Naawe tewawooma. Saamuwoomera ye. Kubanga singa nali nkwagadde singa namufunamu ekyamakulu singa oli naye yandipasizza naye teyakola ki wasukka era soogerwako kale ebintu no tebikirana olaba nze bba wange agamba wire kukage baakuba gamuwaliriza okukozesa visa ne tiketi ngende mumulabeko ne mutwalira n'omwana we ng'alaba mukazi we mu stress nga tasaana kubeera mu mbeera bw'etyo okitegeera bwe namuweza reference y'abo abatemu nga babakutte yatya nnyo singa yasobola okujja yandize naye nga tasobola tanamaliriza bintu bye n'angamba kale jangu so kati muleme kwesiba nnyo ku bantu bataba bategeera tulwana nnyo okulaga nsi nti gundi yanjagala kutakira kyekigatta ku mukazi okujjako kutoolako lwana nnyo okulaga bantu muntu akwagala era omukazi alina amagezi tulwana kwegaana baatwendako kubanga tebalina kye bategeeza gye nkola ki kyobola nalongowenzia ne gamba nti Joel oyo yakwagalako byewakana ate kati nkifunamu ki tulwana n'abo abaana ba ex nwana kubeegaana kati osigazeeko waakiri oli nsigazaako Saalongo yekka yebaze bali abalala yadde mwalimu ow'omugaso mukadde yali wa mugaso kyengeza kuga nti olwaliro w'amaanyi ennyo okitegedde leero yasukkuluma mu biseera biri w'amaanyi mu bintu ebyensi toyina naye kyomwegasaamu yadde kubanga talina kyeyanyamba sina na olina yakulabamu valiyo yona ali naawe oba olwana okulaga abantu gundi yannyendako ne gundi no nannyendako bambi oli musiru nnyo kati nekyendiba otakyazze kitya musajja w'omutama buli kintu akikuyita era yensonga lwaki aba teyakuwasa naye ebigambo nno ng'abigamba mwanawo oba ofunye omukisa ng'abigamba mwanawo anti tewayebula basajja ku baana bo kyobola abasajja bamu bebaka ku baana bafe bizitowa gwe tokiwulira nkola omusajja yeebase ku mukazi ku mwana wa mukazi mbiwulira kumanyiiza musajja baana bo mbiwulira kati nkuba akafaananyi era buli mukazi akikola ng'olwana kugamba mbu Saalongo yakwendako kale oli musiru essupa musiru omanyi nkuba akafaananyi ng'essimu eyo Junior we yali waliwo batoobe ng'essimu eri mu loudspeaker nga bayita maama wendiboota nze tonsibaako kiboozi kyo gwomanyi wekiruma yakasasi nze nakimuyita ekita yakimuyita balina enkolagana kati era nkubamu akafaananyi Junior olwava ku ssimu n'ebindeeba yakubira maama amubuulira ebindeeba byamugambye semanyi kale ate n'ensonga za kafe n'ebinde ne rape yennyini tagendeka yagambye agenda bakuba omusajja mbu kino kituuza nze muwagira kubanga muwoomu eri omusajja oyo agenda bakuba omusajja era wamma rape bonna balina okulaga nti baawe yabakozesa weebale nnyo okutegeera nti byali birerya era tajja nakubiddira abeesonyiwe tasobola biddira kubanga nga buli ekivaayo okugamba nti yakyendako akiwa ate ye yabeevumira aba amaze okuwa ensonga lwaki yabalekawo baali bayabayaba gwenso twale ndiboota gitwalewa gakale nsinga gwe nenge gyeyakyogeramu nti endiboota eyo gigambe etwesonyiwe
kitegeeza wali kirerya nnyo nnyo ne kale bambe bende wasukka kubanga okuddira omwana wa munno okuvuma nnyina ku ssimu ye kyali kibi bambi naye kati ate era n'ebindeeba mpulira bagamba naye tateredde muki testing microphone nti kiki nti testing microphone bano abaana bakuno ku mutimbagano anti sikitegedde agwe waŋŋamba testing waliwo abasajja alozaako ate baali bamugaana ataava mu kigo ate naddala abasajja ompadde akagamba nze ataava mu kigo baali bamugaana yali mufaaza nti ajjidde mu byambalo agenda kuweebuula eddiini abalozi abeetaaga okuloza kasita okuwasa yamufuna mu mbeera eno rape omuwa magezi ki nga tumaliriza teetaaga na magezi rape amagezi nagamuwadde golaba yennyenya semwagala okufa namusanga nemuwa obugambo bwange njagala olumye ezo embwa ezadiba njagala olumye ebyo ebikazi ebyefuula nti birina gye bisula naye nga bisula mu ddiiro birumye teri muntu gwe baagala Vicky ng'olina omusajja akulabirira n'ofuna obujja ku muntu apostinga omwami we omuntu yenna ayagala bulwalaba abantu abeeyagala asanyuka asanyukirako ombanga mpulira essanyu bambi apostinza akaamike beeyagala bambi amuntu naye abo bonna abakyayidde olw'empisa zaabwe embi be bakuvumirira njagala opostinga omusajja oyo kubawuwo watya essimu ya Catherine Kusaasira yabbibwa nze tongamba naawe emboozi zantamye tonsibaako mukazi oyo hali kati wali gwenjogedde bintu rape nga togambye enjagala okunyumyako kati oli gwe bitandikira essimu bweba yabbibwa ne audio y'omwana nayo ne bamukubira bwemu negenda ku ssimu era yabbibwa kati ate era n'essimu ekigendererwa ky'okutta essimu Junior Junior ye yata oba bindeeba ani yali coding essimu simanyi bakubira oba kale essimu singa kale tugambe teyabbibwa ojjawa moralo Nalongo manya nti Nalongo kyogamba mu ssimu eyabbibwa mwalimu bindeeba na rape bokka nze byaba byonoonese ttiimu kyeyawe ogimanyi kati nkubamu akafaananyi Nalongo postinga omusajja kuba ekirimu abantu musajja kumupostinga njagala opostinga omusajja kubanga bawoza nno gwapostinga tanyuma kulaba n'olaba nnakyogera mbu tanyuma kulaba atunulanga embizi y'omu nsiko mbu tanyuma kulaba gweragayo owuwanyuma okulaba gw'alina anyuma okulaba omutambuliza mu nkukutu mugalale bamwekwata ne vidiyo bwoti omusajja gamba tonteeka mu kamera yo gw'alina anyuma okulaba lwaki tomulaga ensi ne banyumirwa okumulaba bawo omuntu gwenjagala okulaba buli muntu mulungi kwoyo amukola ki amwagala aba Dorini Kabalebe Dorini oyo njagala nnyo ndabe ku bbaawe kuba naye mutankuuzi wa ntalo z'amaka wano ku social media temumanyi bambi sijja mwogerako kwali naye muve ku basajja b'abantu bajajinga tamusaanira mubi gwe obwakusaanira aliwa ozungu olinga kitengejja ku mazzi bakozeeko buli kintu ekinyiriza abalala gwe weeyongera ku bijja oli kubba wa munno omanyira nyanyanyanyanyanyonyo stupid dagayo owuwo omusajja awase omukazi tebamumanyiira mutuwe ekitiibwa nze mumpe ekitiibwa singa abasajja bangi singa naawe oyina ekikulaga nti abasajja beenyinyala nnyo era baawula bye balya gwe toyina wuwo mu kamera avaayo nti yakuwasa mugula waakonkona atubuulira atubanja oba bulijjo oli mupangisa ate olaba nti ndi mu kulikoodinga enkonkona gye bakonkona era gwe oli mupangisa kitegeera simanyako kakojja simanyi oli eyali atunda sabbuuni kozi yayisizaawo Harriet n'amuteerayo kale bw'aba amwagala wuuna amutwale nange ndabika mumaliriza so kati ensonga nga emu bbiri gy'ogamba naddala abawala abatijjatijja n'abasajja baabwe baba boyfriend ku mitimbagano kuba eyo nayo nsonga yeviirako bino byonna batijja omuntu yenna bw'aba n'omusajja we buli muntu alina kyayagala ompuliriza bulungi tojja kuddira choice ya Nalongo ogisibe ku bantu abaki eyo ya Nalongo oba oluganda lutegedde omuntu aba ayagala bbaawe ng'ekimusanyusa kumupostinga ku TV kumuteeka buli wantu olina waddembe okuba billboard n'oyisasula n'ogamba nti this is my husband webale nnyo like Aviator and Mina we bateeka ekipande ekibuye nga tebalina mu ggwanga billboard namba osobola
kubanga kyokola ki kyoyagala leka kuddira makaago gafugira walala gwababba walipita kunyumira kumulaba toyina na nsonga lwaki omulaba si mugandawo si bbaawo kakati bwe wandi munyumira n'omutwalawo mujja akamanyire ku basajja b'abantu gweraga owanyi mukola ki okulaga naye wenna ozimbagatanya olinga ezzike ly'ebbuto wenna oli ku basajja b'abantu obamanyiira nga naawe kennyini oli kikolimo tonyuma yadde okutunuulira namutunuulidde omukazi oyo nempya nga n'ennaku ennuma ng'alinga ati ndiboota ofunda n'endiboota liri zzike lyennyini ery'olubuto mami manye ezzike lyeggwako yavuddeyo n'avuma bba wa rape ne ŋŋamba kati gwavuma bbaawo yaani olaba obijja oyambadde olwo bwe weeyambula mweraba musibe bulungi ani oyo anjagala gyoyo kale Nalonga abinyiigidde Brain Train Infant and Primary School somero lisangibwawo Kinaawa lisomesa abaana abadde ne primary ne boarding lijja kuba likuyambako okubanga likubangulira omwana wo afune ebyenjigiriza ebirungi mu mbeera yeemu nkujjukiza nti Hajimiti mulombi waddwa gwalina ebizibu ebyenjawulo osobola okubeera ng'omwekwata yakomawo era kakati ensonga zitambulira ddala bulungi nnyo nyini ddala bw'obanga osobola okuddukanya bulungi nnyo bizinesi zo nga tezitaataaganyiziddwawo osobola okuba ng'oli eyo bweru emirimu oyagala gitambule oli wano waka kugamba ebizibu ebyenjawulo abikolako naye mulimu ne byatakwasaganya so kati kyabuvunaanyizibwa mukubira essimu omubuulira ebizibu byo bw'omala okumubuulira ebizibu byo olabe oba akugamba nti abisobola byonna bw'akugamba nti abisobola genda akukole kuba gamba nti tabisobola tomukaka muwa ssente zo just kiriza kukolereko ekyo kyagamba nti akisobola nkiddamu ebizibu byonna eby'omu nsi tabisobola akolako ebyo byasobola era byonaamunnyonnyola akugambye nti ekyo ekikyo nkisobola kiri nkisobola ekireetera abantu okubafera babagamba nti bakola ku bizibu byonna ate nga tebakwasaganya bizibu byonna bakwasaganyako buli omu alina kye yakugukamu so edduwaze zirina bye zikwasaganya ne bye zitakwasaganya otherwise tweyanziza nnyo tweyanzenga okubeera nga tutandise okutambulira wamu nammwe mweraba